Go. It's not your mandate. The State Council is there that is responsible for cleaning the city. Can you tell us that it's not our mandate? If we are in Buganda, Ssaabasajja Kabaka announced this day for Bulungi Bwansi in Buganda. It is 8th of October. This is the day. And they are doing it everywhere. Not only here. Then we are going to disagree. You are the one doing politics. This is not politics. Tubuulire statement y'ebyobufuzi gy'owulidde. Tetunaba kutandika electoral commission lead back these students back to the school. Yes, it is possible. Can you lead them back to their school? I requested for this. I'm the one responsible for this. Can you walk back to your school? Why? Tell us the reason why they are walking back. Tubulira ensonga lwaki ogaana abantu okulongoosa ekibuga. Temuvaawo mugende mu maaso n'okulongoosa bano babakozesa ebyobufuzi. Afande bakukozesa ebyobufuzi nga tuli mu kulongoosa ekibuga. Olwaleero olunaku lwa Ssaabasajja Kabaka lwa Bulungi Bwansi. Basazeewo okulongoosa ekibuga kino kuba kyotera tugizodde ng'ezodde ekyafu nnyo. Ate olunaku olwaleero Ssaabasajja Kabaka yasiima lubiri lwa Bulungi Bwansi. Yensonga tuleese wano ekyotera kulongoosa. Buli omu alabira ddala embeera eri mu kibuga kyaffe era olaba nti eno yeetaaga okukola. Tulina abaana abato nga bano be mulaba okubasomesa ebyobutonde bw'ensi, okuuma obuyonjo, okuuma ekibuga nga kiyonjo. Naye kitawudde nnyo nti afande Musola azze wano n'atuyimiriza nga tayagala tukole enteekateeka zino. Omulazi gwa Ssaabasajja Kabaka gwe yatutuma okuuma obuyonjo, okuuma obutonde bw'ensi n'okutereeza ekibuga kyaffe mu mbeera zonna. Tubasaba buli omu alongoose w'akolera, buli omu alongoose w'abeera, tubeerera ekibuga kyotere ekirungi. Nga munnamateeka w'essaza lino nvumirira nese kuvumirira ekikolwa eky'okuyimiriza Bulungi Bwansi mu kitundu kyaffe ng'ate abapoliisi be bafuuse bannabyabufuzi. Olwaleero lwe tujjukira ameefuga ga Buganda. Naye ab'ebyokwerinda bwe bavaayo ne batandika okugamba nti omukolo gulimu ab'NUP be basinze, ffe twakunze abantu bonna. Ab'NRM baba tebaagala buyonjo, ab'NUP nabo bannayuganda. Tetulowooza lwaki omuntu agamba nti omukolo guliko ab'NUP guyimirire n'obuyonjo bw'ensi buyimirire. Ekyo tukivumirira. DP saasaana kuvaayo yeetondere eggwanga, yeetondere ensi Buganda, yeetondere Katikkiro ne Pokino, yeetondere abantu ba Buganda bakosezza mu nkola efaanana bweti. Naye kyannako nti wano mu Kyotera tukedde ne tufuna abayizi ab'amasomero batuyambeko mu mbeera y'emu. Tubadde n'abakungu ba Ssaabasajja, tubadde n'abakulembeze okuva mu buli kibiina situsosodde, naye poliisi batuyimiriza. Buno obukofiira tebugana muntu kola Bulungi Bwansi. Woba oyambadde eno t-shirt tekigana muntu kola Bulungi Bwansi. Tuli bana Uganda ate nga naffe tuli Baganda, ate nga tubadde mu Buganda, ate nga leero meefuga ga Buganda. So nno tuvumirira ekikolwa ekyo ekyaba bayita abakuuma ddembe, naye ate nga be bamalako bannansi eddembe lyabwe, batumazeeko emirembe, abaana b'amasomero babadde balongoosa. So nno okuyigiriza abaana abo abato ebintu ebyo ebya Bulungi Bwansi oba ozimba omugigi ogwo omuto. Ne bagabo bonna abenyigidde mu nteekateeka eno era nga abakubiriza bwe tuwulira enteekateeka ya Buganda tugyenyigiremu. Bulungi Bwansi taliiko ddiini, taliiko mawanga, taliiko ebibiina bya bufuzi, ate taliiko nteekateeka ndala yonna. Ffe twaniriza buli wanzikiriza yonna, buli wa kibiina kya bufuzi yonna. Ekibuga tulina okukubiriza abantu okuyiga okuyonja n'okweyonja n'okugenda mu maaso. Ffe tuli ba byabufuzi ebyo ebyawulayawula mu bantu ba Kabaka, wabula tugatta bantu ba Ssaabasajja Kabaka wamu tusobole okukola omulimu omulungi. Naye nga nze nyongera okukubiriza abavubuka n'abaana abato tuveeyo tulongoose eggwanga lyaffe. Ssaabasajja Kabaka atukubiriza okuba abayonjo, atukubiriza okukwatira awamu. Bw'olaba ekintu ng'ekyo n'osanga ekiveera oba ekicupa, ebyo ebintu si birungi mu kibuga. Kituyambako okwekuuma endwadde ezitali zimu. Buli w'okwata akasasiro oyo n'omukuŋŋaanyiza awamu ayokebwa n'ayokebwa n'atavunda. Teekateeka enkola ya Bulungi Bwansi okulongooza ekibuga kyaffe Kyotera ekibadde kikyafe nnyo, ate era nga kyetaaga n'okusomesa abaana baffe abato Bulungi Bwansi n'engeri gye tuyinza okukuumamu obutonde bw'ensi. Naye kitwewuunyisizza poliisi okujja n'etuyimiriza enteekateeka zino era n'egoba bonna ababadde bazeetabyemu ng'egamba nti nno zimenya amateeka, zirimu ebyobufuzi.
ne twewuunya nnyo okulongoosa ekibuga okubeera okw'ebyobufuzi era twewuunya nnyo omusajja nga yakulira poliisi y'ekyotera omwami Musoga okuba nti azze n'ayimiriza enteekateeka zaffe. Kitukoze bubi nnyo naye ngumya bannakyotera ne bannayuganda tugenda mu maaso n'enteekateeka zaffe kuba tiziriimu nsobi yonna. Enteekateeka zino zatongozebwa Ssaabasajja Kabaka. Enteekateeka eno ya ggwanga lyonna, tesosola mawanga, tesosola ddiini, tesosola bibiina bya bufuzi, tesosola nsonga yonna. Tulina okwennyamira n'okunyola kunene olw'enteekateeka yaffe gye tukoze okuyigiriza abaana emiti emito okukola bulungi bwansi, obutonde bw'ensi, wabula tukuŋŋaana tusimba emiti tuyonja abaana abo ne bakiyiga. Naye tuyinza okukola nga DPC ne ttiimu ya poliisi bazze ne babuluza abaana ne babagoba ne baddayo ku ssomero abalala ne baddayo awaka naffe ne batutaataaganya tetusobole na kuwa bubaka butongole nga butwandibuwadde olw'obwakabaka bwa Buganda. Abayizi baffe aba St. Stevens batuyambako okuyonja mulimu abeetabiseemu okusinga ekirala. Ffe nga Buganda tulina nkola eyo egamba tutuyita bano oba bali okuviira ddala ku bakama waffe Mmengo tetulinamu nkola mbeera na RDC mbeera n'abakulembeze ab'enjawulo era wano nnawo aba muvumenti aba FDC aba DP ate muli mu kamera. What you are doing is abusing the citizens of Uganda. Kwali onaleona sali naye kwali omulamwa kuyonja kibuga kyaffe okuva ewomukungu wa Ssaabasajja mwami Ntola aba St. oyo okimanyi that is the error bole ekyo you can stand aside bole baza ne bankubadde poliisi tutawaanyiza naye mwe mwewaddeyo mwebala tutagala mubeeremu olala tujja kukola kawaffe ekyo twagala mu abaana abato mukulenga mukimanyi kijja tuyamba nnyo okutereeza Uganda. Mwebale tumina musango gwo Uganda yonna tuli wano banakyotera tuli ku mulimu gwa kuyonja kibuga tutaataganyiziddwamuko